NRM era nga mbaka wa parliament mu East Africa Legislative Assembly yala bebo bonna onakulaleero Honorable Godfrey Kiwanda Subitaliwo angambye alimbalala eyo gye byamukwatidde ayiga kalulu kaseke yesimbyewo okubwa National Vice Chairperson Central Region ya Buganda mu bifo ebyo bya NRM yagenze okukayiga eyo ne bimukwatira eyo. Centenary Bank ekuletedde ekyenjawulo mu kiseera kino nga buli customer ali ku nkola ya Sente Mobile osobola okugulawo account ya Sente Express Savings Account eri abooluganda abaana ab'emikwano n'abantu abalala bonna okozesa omukutu ogwa Sente Mobile app eyo ogifuna ku simu yo lumamyo okozesa ennamba y'essimu ya customer omupya ng'erina obuwandiisi obutuufu onyiga *M97# oba *2M6# nolondako Sente Express okuba ekifaananyi ky'endagamuntu ya customer ogw'owandiisa ate okuba n'ekifaananyi kye. Yingizamu essimu ye ne ssente ezigulawo akawunti olwo customer oyo ajja kufuna pin number oyo giteekamu olwo ogenda kufuna byonna ebikwata ku akawunti ye ku ssimu butereevu. Customer gwewandiisizza okukakasa bino ndi akawunti emaze okuggulwawo bulungi anyiga *2mm#. Nyumirwa enkola ya banking ekulaakulanyiziddwa obulungi ng'oggulawo Sente Express Banking. Anti akawunti eno tegibwako bisale bya buli mwezi. Centenary Bank ebbanka yaffe. Bingi bigenda maaso mu nsi avaawo mpitawo 2021 nga twetekeratekera akalwako tulaba ebibiina by'obufuzi eb'enjawulo mu kiseera kino abakyuka bayingira ebibiina eby'enjawulo akawungezi ka leero enkya ya leero Honorable Kasiano Wadri Arua Municipality Independent yesoze ekibiina kya ANT ekya Geno Mugisha Muntu mujjukira Sabbiiti eno omuloodi wa Kampala Elias Lukwago yayingidde official mu FDC mujjukira Paulo Mwiru ali mu ANT from FDC Gerard Karohanga abadde independent nayingira ANT waliwo abayingira NUP abo bakyakola lukalala nti tebanayagala batuukiriza ne kaadi bazinonye ne bewandiisa n'okwewandiisa tujja bategeera gye bujja kyo kiviiriddeko embeera eno NRM bakyagenda mu maaso n'oku nomination okugaba empapula ez'abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Ndabye Tangondo yategeeza nti abaagala obwapaka wa Parliament LC5 babongeddeyo paka ku bbalaza nga 3 bano n'empapula. Abaagala ebifo bya SEC NRM nabo bawenja akalulu abanene n'abakulu nalabye omugaga abakadde bane mutulekere ku bifo. Honorable Pasis Namuganza yeeyimbye mu Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ayagala kifo kya Eastern ekya Vice. Bye tugenda okutunulamu kuba mutooki kyekiviiriddeko endirimbo kulwanagana n'okukyusa ebibiina mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo across. Njagala kusooka Honorable Allan Ssewanyana dakiika olamuse ku bantu abakola ku Kabaka. Okusookera ddala njagala okwebaza webale kukubiriza programu eno bulungi eyavaawo mpitewo kiba kirungi nnyo bwe mutuwa omwaganya nga guno mu kaseera nga kano kisobola okuba nti abantu bategeera ekigenda maaso mu ggwanga. Namusaako nnyo abantu bange ab'Emakindye West mu bitundu byaffe eby'Essalaama gye mbadde olunaku lwaleero ate era mpozi nengezaako nnyo bambi okusaba Mukama omukulu Honorable Ssewungu mukwano gwe ssebo yalwadde abadde waka era ali ku buliri ali ku ndiri okumalira ddala kati ennaku kumpi 4-5 so twongera okumuteeka mu ssala zaffe. Mikwano gyaffe mwenna tubaagala nnyo mwebale kuba nti mugenda kubanga mutulaba. Webale nnyo mbaka wa Makindye West muna musajja wa bwina Allan Ssewanyana. Honorable Tamaguse Makola Ssebo kola bwotyo. So kakubuuza kuba nsindika mu Parliament abantu b'e Mutombo balamusizaako nnyo ab'Ekapeeka mbalamusizaako nnyo ab'e Nakaseke ne Kaasangombe nembeebaza abali mu kukola mukolere ddala. Eno gavumenti yabawuddiisa nti waliwo bonna bagaggawale naye waliwo bonna babbe. Tewaliwo bonna bagaggawale omuntu ogaggawala nga gwe weekoledde. N'olwekyo mbeebaza abantu bansindika mu Parliament okubanga mukola. Nzikiriza ssebo mukama wange onyongere okusaba President Museveni abasomesa ba private abasinga bali mu mbeera mbi nnyo. Nawulira President okutta obuwumbi 2 ng'obuwadde saako y'abasomesa. Abasomesa bali emitwalo 3.5 nga buli musomesa agenda kufuna 15,700. Muve mu kusaaga. Abasomesa abasinga babagobye mu mayumba banoonya ekyokulya balina ne bebalabirira. N'olwekyo kisaba President ne Speaker wa Parliament n'ababaka ssebo tufeeyo nnyo ku basomesa aba private
bali mu mbeera mbi nnyo muve mu kudaala era n'okusaba abakulu abali mu gavumenti bannaffe ab'obutale buno obw'emibuulo bali bubi obutale buno obutambula mubafeeko n'abaloogi mubafeeko n'amabaala mubafeeko baggulewo ate n'okusaba abagagga b'omu bibuga abaggalira abasuubuzi baffe ebweru nga mubasaba simanye emyezi ena mubasaba alias banna be badde tebakola. It should be understandable nti omuntu bw'abanga abadde takola teri gyagenda kujja ssente zagenda kukuwa bw'omugagga ssebo kubanga ssebo muneetegereze bagaggamu abagoba abasuubuzi nga mubasaba ssente mubakanda ssente emyezi ena n'endala ensi tugiryako makoola ebizimbe mujjabirekawo mu kibuga ssebo kensembyayo zikiriza neebaza abaami bano abalaba ennyo puroguramu yaffe eno jjajja Luwowe Ssemutaawo ku Lukigundu Nakaseta n'enkusaasira nnyo omukulu ono lwaki mwogeddeko mwami Kigundu Nakaseta mwami wa Ssaabasajja Kabaka waliwo bannabyabufuzi abafera ababadde bamupangidde bamuwambe era nga bantu baawo mu Nakaseke omukulu oyo bannayensaba mu mukuume nnyo babadde bamupangidde bamuwambe bamubuzeewo ne mukulu Kaweesa we Nakaseta ne kyamwani waffe mwami Mutibwa Saamu ne Gwensembya mwami Kibirige Ssebunya Nakaseke mwebale kuba nga mulaba BBS Telefina neyanziza nnyo ssebo omukisa guno gwompadde embaka we Nakaseke South Honorable Charles Romshana ssebo lamusa ku nsi abatulaba abatuwuliriza abaagalwa yenna gye muli ate okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa nsimanyo Katonda nkyali mulamu ne kati nemusiima okuba nti yampa obulamu aye ne mbasaba mwenna abakyalina obulamu ffenna abakyalina obulamu tubukozese okukola ekituufu naye bwe kyetaagisa okubuwaayo kulwanyisa ekibi tubuweeyo tulwanyisa ekibi. Webale nnyo Honorable Mathias Kasamba Ssabakunzi w'NRM ssebo lamusa ku nsi ekwegesa mu maaso. Ssebo mukadde waffe omukulu Busuulwa wamu ne management ya Telefina ntwala omukisa guno okwebaza ennyo programu eno vaawo mpitewo njagala okusookera ddala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'enkya tugenda kujaguza emyaka 27 ng'alamula Obuganda era twagala okwebaza ennyo obulamu Katonda bwamuwadde n'ebirungi ebituukiddwako okulaba nga Obuganda bwongera okuyitimuka. Njagala nyongera okwebaza Abaganda baffe Abaisiraamu olunaku lw'enkya tugenda kusaala dua idi aduha twagala okubebaza ennyo n'okubakulisa okutuuka ku lunaku luno era twagala okusaba Munyazi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okufukirira eggwanga lino tulwanyise ekirwadde kinamutta ekya COVID-19 ekibonyaabonyeza si Uganda yokka wabula ensi yonna. Njagala okwebaza ennyo abo bonna mu bibiina ebyenjawulo abantu baffe abakulembeze ab'enjawulo abavuddeyo okwesimbawo. Njagala okuyozaayoza Baganda bange bano presidential material onangambye minister Lutamaguzi ne Ssewanyana waali bonna bakomawo so twagala okubebaza. Ekikulu kyenjagala obubaka bwenjagala tukatirize nnyo nga nze Ssabakunzi wa NRM tukume obuntu bulamu tubeera bakakkamu ate era eggwanga lino tulitwala mu maaso nga tukkaanya nga twefuga nga tuzimba okukola ennyo. Nja kujjayo ekigambo kye ŋŋambye mukulu Lutamaguzi nti bw'olabanga bannabyabufuzi nga ebyobufuzi babifudde ebyenfuna kifuuka ekizibu ekinene ennyo kubanga bizinesi eyo bwefuuka bizinesi eyonoonekera ddala omunnabyabufuzi yandibadde mufunyi ate ng'afunyisa n'abo bakulembera. Anti mufunyi nenge enfuna jijja mu byabufuzi kitegeeza munnabyabufuzi atalina ajjanga talina byanfuna nafuula ebyobufuzi ebyenfuna sikekyo sebo amina. BBS Telefina kwe tuli agenda ku pages zaffe kwe tuli live and clear. Facebook page kwe BBS Telefina, genda ku YouTube kwe tuli, Twitter handle ya BBS TV UG tugoberere platforms zonna DSTV, Azam, Go TV, Star Times wamune free to air. Honorable Allan Ssewanyana engeri gy'oli ku mugguukiriro ntandise naawe tuli mu kaseera kavaawo mpitewo 2021 kiki ekitawaanya ebibiina by'obufuzi mu kiseera kino kuyinza n'okuba nga si kutawaanya kuba omuntu waddembe okukyusa bw'aba afunye
alaba wanamuyisa oba awali endowooza ye tulaba abantu bava mu kibiina kino bagenda mu kibiina ekirala. Case in point njikuwadde omuloodi wa Kampala munywanyiwo gwali naye ku City Hall kati ali mu FDC. Mbeteze evuddewa lwaki dakiika zigenda kuba 5. Esookera ddala nti tusooke tutunuulire Uganda nga bweyimiridde nti abo bonna abakyusa okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala tebalina tteeka lye bamenye. Mu kaseera kano kubanga amateeka ge tukola mu Parliament waliwo akawaayiro twakateekamu ng'osobola okukkirizibwa ng'ebula omwaka ogu okulondebwa koleki kutuuke okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi n'ogenda mu kibiina ekirala kobe ng'oli sitting member mu Parliament ya Uganda. Emabegako wali tekyali kyangu nnyo era ojjukira bulungi wawo n'omusango gwagenda mu kooti ababaka abawerako nga tunaatera oyingira okulonda katono bagibwe mu Parliament. Naye bwe kyatereezebwa kitegeeza nti omuntu wa ddembe kati okikola n'ava wano n'adda wali. Ekiyinza okuba nga bw'okibuuziza nti kiki ekibaddewo kati nze kwange neeraliikirira nnyo ku lw'ekibiina kyange nti bwe bavudde mu FDC nga mwiru bwe yavuddeyo n'agenda mu ANT ate omuntu omunene nnyo mu byobufuzi wano mu Uganda ow'amaanyi omu ku abo abatunuuliddwa eggwanga bye litunuulidde FDC n'emufuna n'adda mu kifo ekyabaddemu ba MP abawerako. Ogamba Honorable Yasir Kwabo. Road Mayor w'ekibuga Kampala. Okukwate ku n'agenda mu FDC eba plus eri FDC. Kati nze kisinga okuneeraliikiriza nti nze ekibiina kyange mwenva ekya DP. Okyali mu DP? Mwenva. Oli card holder era? Yes, oli flag? di member. Okay. Abantu bavudde mu DP. Ekyo nja kikubuulira kuba ntudde naye waneeno. Abantu beebuuza lwaki abantu DP kati bajamuka gye bavaamu ate yo tennabakola ki kuyingiza. Ensonga nyingi nnyo nti internal party democracy naye yeetaaga okutunuulirwamu mu bibiina by'obufuzi nti tulina ebibiina ebiri mu democracy naye ng'ate byo democracy tebaagala abakwasaganye oba abakwase nti munda mu bibiina Danstan Busula bw'ovaayo n'ogamba nti njagala bwa President Jeno ow'ekibiina kyange abatudde mu ntebe wali ku bwa President Jeno bakola ekisoboka okulaba nga tofuuka ate era ne bw'oba tofuuse ofuukira ddala omulabe eri sisitimu ey'ekibiina ekyo kyekiri mu NRM kyekiri ne mu DP byonna tubiraba nti wano ekibiina ekyakasobola okukyusa aba president ne bakyuka emirundi egiwerako ndooza DP yakikoze bwe yajjawo Sebaana ne kuddako Nobert Mao naye okuva olupaka nakati okusiitaana kw'amaanyi alemeddewo oba oli awo. FDC ekyusiza aba president kati ba mirundi 3 era nga bayita mu kulonda mu kalulu. Naye kati ku mulundi guno ekisinza okukireeta ennyo nti abantu bali mu bibiina naye ng'obukulembeze bwabwe buganye okukkiriza enkyukakyuka okusinziira nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Nti ebyobufuzi bikyuse mwami Danstan Busulu. Bitya? Nti ebibiina by'obufuzi bitandikibwawo okusookera ddala ekisooka principle esooka si ku participatinga. N'alowooza nti buli kibiina kyalibadde nga tekigamba ku participatinga nga kyagala kubanga kye kifuga eggwanga lino. Nga sikwetaba mbwetabi nti ffe tujja kujja tubeereyo tufune ababaka ba Parliament 7 oba 10 batumala tujja tutambulira okwo. Olwo ebeera efuuse kiri Kasamba kyagambye nti ebyobufuzi mubufudde bizinensi olwo. Naye bwe muba n'ekigenderwa nga kyakutwala buyinza bwa ggwanga kitegeeza waliwo ebimu bye tulina okwerekereza okusobola okulaba nga tutwala obuyinza bw'eggwanga nga okusobola okukkiriza nti we tuba nga tulabyeyo omuntu asobola okupromotinga ekibiina ekyo tumukkirize tumuwe ekyanya asobole okupromotinga ekibiina oba okukitwala mu buyinza ng'ali mu kibiina oba ne bwaba wabweru wa kibiina osobola okuba ng'ali bweru wa kibiina ne bamwogereza nga bwe walabye Elias Lukwago
bwe yazze n'ayongera amaanyi mangi eri FDC era kati FDC amaanyi ge yeeyongedde mangi so naffe kye tugamba abamu bwe tubeera mu kibiina kyaffe ekya DP nti tutunuulidde Lutamaguzi ayokya asobola okututeebera eggoolo kakati tugamba katumukwasa ekintu awo wasinga okufulutuka ensi 5 kati ensi ono wa DP awade kyakulabirako bwe wasinga okufubutuka ensi 5 kati wakati mu kusikanga n'emiguwa egyo mwe muva omwo okwata banne abafulumye madirisa omukulembeze abali ebweru nabo g'ofulumiza mu dirisa tajja kukkiriza kufuluma bw'atyo ajja kulwana ensi 5 ekole ki ebeerewo ekinaavaamu abamu abatasobola kubeeramu eyo nsi 5 yakubeera bweru wa dirisa akasuka amayinja alwanagane n'ekibiina kyabaddemu biki ajja kukeera ku makya agambe tikakati nze nsazeewo bwe nti nyinza kwegatta ku kibiina kirala ogutali musango okusinziira mu mateeka kyetusinga okusanyukira nti bw'ovudde mu kibiina kino ekirwana oba ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti gy'ogenze okyavuganya gavumenti oba ogenze ku gavumenti kubanga tulabye bangi abavudde mu bibiina ebyaffe ate ne bagendamu NRM ate ebiseera ebisinga nze neewuunya abantu abakyuse ne bava mu bibiina ekya DP oba tugambe FDC oba UPC ne bagenda ne bakolera ate gavumenti ate abo eggwanga teriboogera nako nnyo naye ne kwatiriza ensonga kati ng'olabye eba Elias Lukwago agenze mu FDC gy'omanyidde ddala obulungi nti nayo erwana kulaba nga ejjako omusajja ne gavumenti y'NRM. Njagala kubuuza kino honorable atulaba yoyo Honorable Elias Lukwago nga bamwaniriza weekend ku bbalaza ku kibiina kya FDC ku Lwokubiri ku kibiina kya FDC. Honorable Allan Ssewanyana owadde bulungi ensonga zo naye bulemu ogitadde ku bakulembeze ba bibiina abanyigiriza abamu ne bafuluma oba ne babawaliriza okufuluma abakiriza demokrasi kubeera mu bibiina ebyo kati gwakye weetunuzaamu mundu oli wa kibiina kya Democratic Party Honorable Lutamaguzi wa DP Mwiru wa FDC Nabila wa FDC Allan Ssewanyana wa DP atambula na Dr. Besigye atambula na Lukwago activities za DP tazibeeramu Honorable Lutamaguzi Makula bwabeera wano sikyakweka agamba President Bwenkanya Robert Kyagulanyi nga ne Party President yagamba nzija kakati omusajja bwakufulumiza mu kamooli ng'ogamba banyigiriza abantu anti bw'oba okujja tewali akuganye we tuba mu bibiina by'ebyobufuzi si gwe weereeta akati awo wali ensobi wali ekizibu DP oba FDC batuula ne bagamba kati Kasamba ono agenda tujjirayo eggoolo ku byensi yonna Uganda oba Lutamaguzi kati ekisinga okuleeta ekizibu kyenjogedde nti demokrasi ow'omunda nti oli n'agamba nze neereeta oba oyagala oba toyagala nzija oba munafu oba alina amaanyi mangi oba talina oba kiki oba obusobozi n'ekibiina tekibulina ekimukubira kampeyini y'eggwanga yonna nzija kati awo wava akasambatuko mubaamu bammemba abamu abatunula ne bagamba naye wadde ojja naye tetwagala kibiina kyaffe kubeera ku ballot paper kifuna obululu 2 mu bokisi participating just ng'ate waliwo ebiri mu kufuna obululu 15,700 kati kwe kwadvising okwo kwe balibina okukkiriza abamu ku bakulembera ebibiina era nasanyukidde nnyo ensonga ya FDC bwe yavuddeyo neeyogereza Lord Mayor Elias Lukwago negamba jangu mu kibiina nti ekkubo liggule so ebibiina nabyo birina okukola ekyo kyendaba ne bannaffe aba NUP bagezaako kati okukikola oba lwakuba bapya oba naye nabo baggulawo kati amakubo jangu tulabe so buli wootakkiriza jangu tulabe oyo nti gwe bajja kukipinga nga bakutoolako ng'ate gwe tozaawo essaawa ya leero wali badde owulira nti ono avudde mu NRM Kasamba wa East Africa naye alaba poliisi ezisinga okuba ennungi n'embeera esinga okuba nga ejja kutambuza bulungi eggwanga lino ziri mu DP Nijema kibiina mpati lwakyo ne jeme ina be yatutte ina Honorable nkujjako omuzindalo kadde kawedeyo naye oddira mu kadi ki okudda okyakola consultation ogenda kuddamu kwesimba ku bwa parliament engenda kuddamu n'ensimbewo kadi mu kibiina ki ebyo sinna bisalawo tonna salawo sinna salawo
tukyali mu kaseera ka transfer. Atulaba kanve mukungula kuno nkomewo ne honorable Lutamagozi yenjogeddeko ebyo ebitatereera okyusa ate mba nkolawo ki katujje Chakabi ku Airtel fuka nantamegwa w'ekitundu kyo okuuma emikwano gyo n'abooluganda nga bayungiddwa ku mukutu. Nasindika kusindikira abantu airtime ninagendera buli airtime gwenguza omuntu banziriza ssente ate tebalimba kubanga ofunirawo